mwe bali kunchaza munkube eno kube badde tabusi nemba gwako nga mwena mujonjo badde kiriwo obulamu bugamba bulungi audition zigenze ziti omusajja talabiseeko omusajja tetumwogera ngo tumuleke kale oyo katumuleke Uncle Jenkins olunaku olwejjo Gravity otwatandikira Bobi Wine kamiliyoni bebekulu agala bawummule tutandikira awo ye nga tanawummula omanze nina obuzibu abavubuka bafunye kye tuyita sense of entitlement false sense of entitlement wawe kyayiwandiikibwa mu bitabo Gravity nti omuntu bw'aweza emyaka egimu alina okulekerawo okuyimba nga sikulako ng'oyise Mwami Moses Matovu n'Abafrigo ne banandujja nobaga nti mulekerawo okuyimba ffe tulina okuyimba omuntu ali free okuyimba paka wayagalira nti akooye paka buli omu ali free era ebeera talent negwe olina pressure weeteeka ku bintu by'otasobola number one tewali nsonga lwaki wali olumba abavubuka bali nti balekerawo okuyimba gwe yimba bibyo bayimba byabwe buli omu alina space eyiye abagizi beerondereko kye baagala neweteeka ku pressure mbukuwakakuba lugogendo stadium mirundi ena abantu basirise goli bizo ojegera kakati wagenza ogenda embarasebo wakoze otya yakkiriza kyamusaze bw'oyogera ennyo kkiriza n'abalala boogere bw'oba toyagala bakwogerere toyogera sirika ate Katonda talya mberenge kati kwagenda n'ogamba era wano wafuuse watono era nze sikyasobolawo biki embalala watono okusinga kaawo ebyaguddewo wabirabye bangayine wewala oba luweero oba wa just promoter yamuganya promoter weyo yadagambye bw'abamawulire boogera bubi abannamawulire be baganya abantu okujja mu show za Gravity tuwulira bibyo lwaki bwe bajjudde erugogo beyabadde agala ebaweza erugogo tebagende bannamawulire mwogera bulungi nnyo kuluna abantu bwe mutafuna abantu bannamawulire boogedde bubi bwe mufuna abantu mwe baamaanyi olaba enkola eyo so Gravity kuba music amaanyi ga music gegakuwa confidence noba nga tokyatya biduduma wayogera n'amaanyi nga wenokanga omenya mayinja gyonna kulabye onyiziira ng'okaabira ddala amaziga ag'ekikulu kati nagenda ku maziga waliwo yagambidde bano tebakyafulumya music naye betukendereza abasatu teri atafulumya kwabo music naye lwakwa peesa yaabwe kati yakigagga tekyaliyo ey'okuluusana bali bafulumya manyi bebekulu alina alubamu empya ne juzi yafulumyayo akayimba negundi principal yafulumyayo akayimba awo mabega waloneka yakoze Ukraine tewakalabaako kamili gwagamba atafulumya abantu bafulumya ennyimba zaabwe ku peesi yaabwe si kuyiyo ey'okuluusana buli omu akola omugagga tapapira nnyama bw'oba opapa gikujjako ku lusaniya ye agisembyayo so kola bintu byo ku peesi yo tobuukira abantu kyova yali abingizaamu kenzo n'amugamba nze siyimbira bifo munzije mu bintu byammwe nze nnyimba kulaba nti buli mwaka neeyongerako okusinga omwaka ogwayita n'olwekyo temungabira bifo yatuuse n'ekifo kyeyegabira ekyokuna ayagala kyejjako muye wa mwenda yagambayo asooka yali kenzo owokubiri yali lutalo oba yali mukyakuna yetekera mukyakuna ekyakuna yagaetanze ne bwembeera namba mwenda oba 10 sifaayo nemmanya kati awo agonze naye nga kirabika abaana ba Nuupu bamuguddeko olutalo ne Zex birangirangi yamukubyemu oluyimba Zex yamugamba nti oyo ddoogo naye nga ate sirowooza nti gundi ddoogo nnyo Gravity akuze myaka 10 abadde mufumba emyaka omuto atanakula tafumbirwa myaka 7 yakawasa mukyalo batugamba amaze n'emyaka 7 oba okyali muto oyagala omale naye ali silver jubilee tumaye ti kati okuze awo nyini DJ Nemrod yavudde n'agamba nti bannamawulire abakadde nabo babaye abato space timwe be batta
bebata space y'abana abantu ate bebogera ebitakwatagana ku industry kati Nimrodi ujongalira naye pressure oba ekiwalata kimutawanya butawanya kuba Nimrodi ekiwalata kyatuka ku nkoona bangamba psychologically ekiwalata bwe kikula etukeere emabega reasoning yo naye ebeera eri tailored to that. Nimrodi yava mu NBS ejjinja nga nabeeta akyalina nnyini waayo najja FMC TV ne bajja wano Kini Kalisa yagulako TV radio yasigalayo ye najja wano n'anoonya omulimu wa Munesia gye yava n'afuna omulimu ku Galaxy. Nimrodi alina emyaka 45 kadde emyaka egyo nga mingi NBS emaze emyaka emeka mu Kampala mingi nejinja nkulu kola research emyaka NBS gyemaze mu Kampala bukyangejja nga tekyalina broadcasting yalimu nga tenaba kujja Kampala yalina emyaka 15 alina emyaka namweji kati gwagati omuntu wa myaka 5 gwoli kitu sinomya tuli bito etutami batuli bito just do your work kola ebyo ebisinga ebyabali abakadde abantu bagale after all population esinga abantu basinga mu Uganda bavubuka so wantu badolina audience nene okusinga abakulu edisendi awo mule nata musinza audience era kyovola agala ave omuyafu n'omwagani kuba etalina bw'obanga goli youth and you resonate n'abato banno lwaki ate omukadde akusinza audience ekutawanye ekulumya omutwe alina okumanya Nimrodi atandise yatakula Juliana ne bamuwokyerayo n'adduka n'akola white party n'emukuba flat akutte ebintu bingi. Nimrodi kakkana kuba music wo oli musajja mulungi naye simanyi kikutawanya nnaku kakkana oleke ebintu ebyo kola mulimu gwe gwokola let people judge the rest gwe toli judge atalekerawo okubukira ku gravity bw'olwokuba yagala abeere nga banakola akapate k'oku beach kazina onajja kujja amukubireko fa ku craft yo tudde wali wa gravity ekyamaziga yakabya amaziga n'agamba nalika n'ogamba keizi wadda ku TV n'ogamba music wange tebinyimba byange tebinyuma ati kati era kyetuddamu self entitlement ani yagamba gravity nti buli limba lwakuba ensi yonna eryaddwaga lulina kunyumira ggwanga lyonna eno free market ndifuli okuba oluyimba n'olwagala olwo n'atalwagala omuntu ali opinion y'omuntu eba yiyi respecting nze saagala nnyo music omwe type emu omulala mwagala kati agwe toyinza nga nti anoono mwagale kuba nteekamu obudde bungi nze saagala budde bunteekamu music wema simwagadde sitereeza nti mubi ekyo kyoba oteeka mu mutwe gravity bw'oba music nze simwagadde tekitegeeza nti mubi wali abamwagala era tobeera offended just do music oba omufiiringa gwe nti music omulungi omwagala rabbit of you kigende mu audience tonyigira batamwagala kuba ekyo tekiriggwawo ne Michael Jackson waliwo abali batamwagala music we ne Bob Marley waliwo batayagala music gwakwasi tumwagala naye nga obansi yonna banene kati ate gravity owema kingi okiraba entitlement bajejjemu bakole music try to get better every year bw'okola kino omwaka guno yongera ku get better every year tolingiza mbu ate kati Bobi Wine oba yayogedde ki oba yogedde oba tayogedde gwe kola music kyokka bafik fa mike bafefe busi bakutwala kaguddeyo kuba bo teboogera bakuba bukubi nze nga muwadde ga bwerere bw'anaddamu ebyo okulingiza abanene abali waggulu eno wansi obwana bufutuka eno wansi mukuba eŋŋoma ajja kakanambu ate kati bakubye nakubyani ali nene tebajagadde simanyi giregeze tebalwagala nze nyimba biruwa ate ffe tukubulira byonna oyimba gwe yimba byoyimbye ffe tukayo ekyo kibadde kirungimu okusinga kiri gwolabiraawo agamba abamawulire tebapromotinga tusuula busuuzi tuvoola buvoozi anti kakati problem gyalina abamawulire bebamutuusa waali ani yali amanyi gravity ng'atandika okuyimba tolwanyisa media ekuwaddeko kyesobola ekisigadde weeyongerezeeko okiraba media bwekolera obulungi n'ojjuza abantu erugogo togyebaza nti mwankoledde bulungi ne mulanga ekivulu kyange abantu ne bajja abangi media bweyogera ku bintu ebimu n'otafuna bantu embalala ngoga ndi media eremesa bapromota okutegeka ebyo byekwaso kola music kola ebintu ebirungi abantu bajja binoonya era bajja byagala
va mu kwekubagiza nga tumaliriza olowooza gravity kikyabala simanya ndabave mu kibala kuba music simanyi kyabala baleka balina kyebabalambo simanyi kyebabala luyale kuba sikiriza nnyo mubibalo bakole music kyonna kyebabala ajja kubuuza mune Victor Kamenyo yabaze ekintu okumala mwazi mulamba ekyamuviddemu teyakitegedde ate ba people waliyo ekivulu lwakitegere ekyaliyo mukono ati bimu byamunyiziza n'akawambo tunafuya nnyo nga Keiza abuuza ekibuuzo Victor Kamenyo ekivulu kyaganye. Keiza is an outright journalist era muwagira abajournalist baliyo kuva dda ba Joseph Batte baliyo ba Timothy Mukune ng'akikubuuza kiri gyoli takubuuza bikusanyusa nti wasuze otya wasuze bulungi walose eki akubuuza kikaluba kiddemu nga ggwe mu nsi yonna bw'obeera owakabi ne Museveni Ssemujju akyali gundi journalist yamwoca ekibuuzo ku WBS kati bw'onoonyiga bakubuuza by'otayagala ddamu bibuuzo oba tobiddamu oli frogat will not answer that n'okireka bw'oba okiddamu kiddemu bulungi naye ko tobulira bali byakukubuuza bwe bayita obwa dictator bwaleeta mu industry lwaki ekyo kimbuuza lwaki tombuuza kye bakubuuza kyoba oddamu batokiddamu kimu ku bibiri Kamenyo akola obubadi abalamu nga bubadi bwokola nga bukadde nnyo ne kamulya Chris Evans n'akola obubadi nga balina oyo omukyala Mary Batamu bagenda kwewasa ne tumwata oluyimba lumwakoze muze simanyi oli agenda kunnyanjula ne kimulya muve mu bubadi mukole music kyekyoka muve mu kubaza mukube music Gravity obugambo busembayo Gravity kuba music toli musajja njagala nnyo energy yo ebintu ebimu byokola binsanyusa nenjogerayo oli muyaayi mulungi manjanye oluyaayi alwogerera mu ngeri empoomero obulungi naye kasita otonyeze ziga badman takaaba kasita wakaabyo batokyali badman nze kunze wazibabeka onakuba oli taafu nekali nze waffe nzirina emotoka era nzekolabira jjajja wange abantu balabirira abantu gwe ojja kutya tobireeta ku TV kuba music totubulira abantu balina obuvunanyizibwa mu Kampala mwonna mulina obuvunanyizibwa naye tewali ajja nga akaabira bane nze leero nazukusiza jjajja wange nze leero bazukulwa taatawa music make your work speak for you Gravity ekintu kyejja okugamba